Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da badduba Allah barungi abaliyo mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda maaso ne programu yaffe ya hadithi y'olunaku, kitabu kya mpisa mu mulyango gwa okubeera nti nno twetereza tukubiriza abantu okubeera n'empisa ennungi. Kakati hadithi yaffe y'olwaleero Ibn Hajar al-Asqalani agituleetera ng'eva kwa Abu Huraira radiyallahu anhu, atunyumizanga ajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'atubuulira ebintu ebijja okusinga okuyingiza abantu ejjana n'ebintu ebijja okusinga okuyingiza abantu omuliro wal-iyadhu billah. Agamba bw'ati, agamba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti aktharu ma yudkhilu nnasa aljanna taqwallahi wa husnul khuluq, nti teri kintu kigenda kuyingiza abantu jjana mu bungi nga ebintu bibiri. Ekisooka taqwallah, kwe kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri husnul khuluqi, empisa ennungi. Ebyo bye bintu ebibiri ebijja okusinga okuyingiza abantu ejjana. Taqwallah kigazi okutya Katonda, naye nga kigatta buli kintu kyonna kyonoonyaamu okubeera nti ofuna empeera za Allah subhanahu wa ta'ala n'okwewala ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Onoonya okusiimisa Allah ne weewala okunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyonna kiba mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bugazi bwakwo. Husnul khuluqi, empisa ennungi ziri mu mbeera yonna zojja gwe okutunuulira oge nti habwenkola bwe nti muntu munnange ono simuyisizza bubi, simunyiizizza, simukosezza. Kakati abantu baawukana mu bibasanyusa n'ebibanyiiza, n'ekyo eyo minzaani emala okubeera nti nno okola ekintu nga weewala ekiyinza okunyiiza banno, okubalyaza amaanya n'emize emibi egiyinza okukyaya abalala newankubadde ng'oyinza okuba mu mbeera etagambwako. Kakati hadithi eno Tirmidhi yagitutuusaako ne Hakimu n'agamba nti hadithi ntuufu, naye bajongerako ekitundu ekirala nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe baamubuuza ebijja okusinga okuyingiza abantu mu jjana, yagamba kutya Katonda n'empisa ennungi. Ate baamubuuza ebijja okusinga okuyingiza abantu omuliro, n'agamba nti alfammu walfarj, gwe mumwa n'obwereere, kubanga abantu bangi ebisinga okubakozesa ensobi ke kamwa kaabwe, obutaka controllinga, olw'okuba Allah yamuwa nti ayogera, n'ayogera buli kyayagala, n'ageya, n'alimba, n'awaayiriza, n'akonjera buli kyayagala, olulimi n'alukozesa buli kibi, so yandibadde alukozesa okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati ekyo kimu ku bijja okuyingiza ennyo abantu omuliro, obutafa ku biki bibogeza lulimi lwabwe. Ate ekyokubiri alfarji, bwe bwereere, okubeera nti abantu obwereere bwabwe babukozesa mu haramu, okutuukiriza ebyagalwa byabwe awatali kumanya nti kino kyo Allah yakigaana kiri haramu, n'atayawula haramu ku halali kasaabeera nga yafunye ekimusanyusa. Hadha wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.